Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be to God. Mukama yebazibwa abooluganda mbalamusiza mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Mwenna mbaniriza in this Sunday service batufuna ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Mukama yebazibwa abooluganda. Facebook page Arise and Shine, YouTube channel Arise and Shine, wano mu kanisa ku platform ya WhatsApp Arise and Shine Ministries. Hallelujah. You're most welcome to Sunday service. We are still under our theme, Year of Acceptance 2021. Omwaka ogw'okukirizibwa. Mukama yebazibwa abooluganda. Mwaka gwaki gwakukirizibwa, no matter what. Mwaka gwaki gwakukirizibwa. Mukama yebazibwe ngambye no matter what. It is our year of acceptance. It is your year of acceptance. It is my year of acceptance. Simanyi okikiriza, simanyi tokikiriza, naye nze wange nkikiriza. No matter what, it is my year of acceptance. Mukama yebazibwa abooluganda. Ngambye no matter what, it is my year of acceptance. You better declare that in 2021, it is your year of acceptance. Father in heaven, we thank you, we glorify you, we give you the adoration. The honor is yours, all glory belongs to you. Father, the splendor is yours, the power is yours. We thank you for this theme 2021, year of acceptance. Omwoyo omutukuvu tukwaniriza ofuge, otulungamye, otuyigirize, otusomese okuyita mu kigambo kyo olunaku olwaleero mu Sunday service eno mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Tusabire amen and amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Mukama yebazibwa abooluganda. Tuli mu kitabo kya Eseza 2 okutandikira ddala ku lunyiriri olw'21. Mukama yebazibwa abooluganda. Bayibuli gye ndina wano egamba ya Luzungu nno, simanyi olina ya Luganda. Mukama yebazibwe naye tugendere wamu mu kitabo kya Eseza 2 olunyiriri olw'21. In the book of Esther chapter 2 verses 21, Bible egamba, in those days while Mordecai sat within the king's gates, two of the king's eunuchs, oluzungu lulwo, kubabiri abasajja ba kabaka abaali abalaawe. Kati tulina abantu abalaawe nga bo baatondebwa baliwe batyo nga balaawe. Ne tubeera n'abantu ffenna tulabyeko ddiini ya Katoliki, oba wali ogiwuliddeko oba ogimanyi, Abakatuliki. Tulina ba fathers na ba brothers. Mu butuufu waliwo abali mu bo nga bo balaawe baayitibwa okuva eri Katonda nga ekigambo nkozese ntya, nga bo baalaawibwa, nga bo baliwe batyo, nga ye father nga ye brother, tomunyumiza birala side eno opposite, tabimanyi. Naye ate waliwo abeeyagaliza olwa Kristo, olw'enjiri, nga Pawulo n'atwalibwa n'alaawibwa. Oba kyekigambo ekituufu. Mukama yeebazibwa abooluganda. Kati tulaba omwami omu ku balaawe, Abigusani. Mukama yeebazibwe. Tulaba Abigusani, tulaba n'omulaawe omulala Terisi. Mukama oba Tereza, nesi Tereza, Terisi. Mukama yeebazibwa abooluganda, nga bonna bakola omulimu gwe gumu ne Mordecai. Mukama yeebazibwe. Tuli mu kigambo Sunday service, nga bonna ba gatekeeper, nga bonna ba door keepers abasatu. Marking abasatu abo. Abasatu Mukama waffe yeebazibwa abooluganda, bakola omulimu gwe gumu. Bonna bali awo basika
kiji kabaka yingira kabaka fuluma bali kusika kiji mukama yebazibwa abooluganda naye wulira bano ababiri abalaawe Abigusani ne munne ate ne basunguwala ne weebuuza ki ekyabasunguwaza mukama yebazibwe nga naawe bw'onoobeera eyo bw'onootuula eyo ku mulimu oba wonna wonna gy'oli n'osunguwala gundi ki ekikusunguwaza bano bo baasunguwala ne bateesa okutta kabaka Akisweri mukama yeebazibwa abooluganda olaba obusungu kye bukola kyova laba ffe bayibuli etugaanira ddala okusunguwala bayibuli evumirira obusungu bayibuli egamba obusungu butuula mu kifuba ky'omusirusiru okwenyiizanyiiza gwe katono bwe katonyiize gwe katono bwe kati mbusimanyi waya zibuuseeko gundi ekyawandiikibwa kiri mu kubikkulirwa nti akola obulungi yeyongera okukola obulungi naawe akola obubi weeyongera okukola obubi kati nange nkugamba ogira weeyongera okubuukako waya eziribuukako paka yesu waalidda kati awo woolimanyira eggulu oyingira oba toliyingira anti gwe kati ni bwe kati waya zivuuseeko kati ni bwe kati tonkuulako waya kati ni bwe kati bwanno waya yange kemala kene oh my god if my wire goes off you will see me hey abalaawe baabano babiri basunguwadde bamaze okusunguwala beeteesezza ne bagamba kati you know what kati tutte kabaka tumuute kati mu bo balinga abagamba nti omulimu gwali gubatamye bakoye okusika ekijji why can't you resign why can't you say bye bye I'm just tired of this place nze kyova olaba abantu abalala abenyigira zi lefti haleluya yes tomanyi kikimunyiza lefti mutuufu mu nsonga yeeyo gwe tomanyi kiki yandibanga asunguwadde kati okwonoona amaaso ga katonda ate ayombe n'omulala wakiranyiga lefti ayina ebintu bye bimusumbuwa data yafuuka data mukama yeebazibwa abooluganda wifi bamuggyeko essimu yekyanze yenyigidde lefti thani okubeerawo asunguwale eyo mbawadde nga example bano ababiri abalaawe ku basajja ba kabaka abaali abalaawe jjukira abalaawe baali 7 kati bano ababiri bo bakola omulimu gumu ne Modekaayi basunguwadde bayibuli egamba they became furious basunguwadde ekisusse ne bagamba kati okimanyi ono kabaka tukoye omuggulira tukoye omuggalira nze akitaddewo bayibuli bwesomere ozuule obuze omwoyo omutukufu bano abalaawe ababiri kiki ekyabasunguwaza bannaye mwatu omuntu asobola okusunguwala n'okuwulira eddoboozi okuliwulira just nasunguwala nagamba naako akawala simanyi ke ka pasita nasunguwalira kwekyo this is the year of acceptance mukama yeebazibwe omuntu asobola okusunguwala simanyi gwabeera kusisimuka with the prayer simanyi gwabeera kutemita naye wabula davo otali yamamako hey wuliriza ne bateesa munnaye basanyewaani basanyewo kabaka bamutte mukama yeebazibwa abooluganda bayibuli egamba verse 22 tuli mu kitabo kya Eseza chapter 2 verses 22 now so the matter became known to Mordecai who told Queen Esther and Esther informed the king in Mordecai's name. Somebody shout hallelujah! Kati wano tulina abantu basatu. Mu verse ey'abiri mu olumu tulabye abantu basatu era tulabye Mordecai, tulabye
Bigusani ne tulaba Teresi. Mukama yebazibwa abooluganda abo bantu basatu. Mu nsula ya 22 sorry mu lunyiriri olwa 22 ekitabo kya Eseza 2 essula ya 22 era tulaba abantu abasatu nga tulaba Modekayi ate Modekayi akomyewo wano mwali tulaba Modekayi tulaba Queen Esther tulaba ne kabaka. Modekayi yani Esther yani ate kabaka yani orisataya webala omwoyo omutukuvu Mukama yebazibwa abooluganda. This is our year of acceptance. But who is Mordecai now? But who is Esther now? And who is the king? Because the word of God is living and active. Right now, Esther is no longer existing. But the word of God is existing. Mordecai is no longer existing, but the word of God is existing. You and I, we are still existing. The King of Kings, Jesus, is still existing. Orisataya. What is the Chigamba Chamukama? Mordecai yegwe. Mordecai yenze. Sabampulirize bulungi abooluganda mu theme y'olwaleero. You've acceptance. Nayo ojja kwebuuza tuli kuki tukonye kuki. Modekayi yegwe, Modekayi yenze. Abigusani anyiize ne munne ng'omanya nti oyo devo ye yekka atayagaliza omuntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Mukama abeere mulamu. Aha, oba okitegedde. Devo yekka yatayagaliza omuntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Mukama abeere mulamu. Ye buli ssaawa abeera apanga otibwe ozikirire. Kubanga gwe mulimu gwe yajja kubba mu Yokaana 10:10 yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Ye buli ssaawa abeera ayagala ozikirire. Ye buli ssaawa ayagala otibwe. Ye buli ssaawa ayagala obbibwe. Gwe mulimu gwe gwamuleeta. Mukama yeebazibwa abooluganda. So kati Modekayi yeggwe, Modekayi yenze. Abigusani ne munne ye devil, the adversary, atulwanisa. Mukama yeebazibwa abooluganda. Naye remember, we do not wrestle against flesh and blood. Kati Esther olunyiriri olwa 22 akolanga mediator, akolanga middle woman oba middleman between Mordecai and the king. Kubanga tuyina kabaka bano Abigusani ateesezza kabaka atibwe. Bayibuli egamba the matter became known to Mordecai, and Mordecai told Queen Esther. So kati tuyina Mordecai and the Queen Esther, and Queen Esther informed the king on Mordecai's behalf. Mordecai teyafuna the matter and went direct to the king. No. So kati Esther ono ali mu position ey'omwoyo omutukuvu, Holy Spirit. Bayibuli egamba mu Baruumi 8:26. For we do not know how to pray, but the Spirit himself make intercession on our behalf. Omwoyo omutukuvu, through the Spirit, byonna bye twetaaga, byonna bye tusaba, all our requests are being made known unto Christ through his Spirit. Kati ye Esther wano ali kwactinga, ali mu ntebe ya mwoyo omutukuvu. Eseza atudde ku ntebe ey'omwoyo omutukuvu, ajjayo ebya Mordecai n'abitegeeza kabaka.
Mukama yebazibwa abooluganda. That is why the Bible says in the book of Isaiah 41 verses 21, muleete ensonga zammwe ez'amaanyi eri kabaka wa Yakobo. But you cannot access the King of Kings when you don't have his spirit. He said unto us, you are not left as orphans, but I'm going to the Father so that he sends, so that he gives you his spirit. Who is your helper? Who is your comforter? Who is your intercessor? Who is your guider? Who is your teacher? Who is your everything? You need the Spirit of God. In this year of acceptance, He's the only Spirit who reveals each and everything unto us. Bible yegamba, the Spirit of the Lord, He searches the deep, the hidden mysteries, and make them known unto us. Mukama yebazibwa abooluganda. Kati wano Mordecai yegweyenze. Esther ye Mwoyo Mutukuvu. Oyina kubeera in good relationship with the Spirit of God. Oyina kubeera in one accordance with the Spirit of God. With one accord. Nga musa kimu. Ng'omanyi Omwoyo Mutukuvu. Ng'oyogera n'Omwoyo Mutukuvu. Omanyi nti Omwoyo Mutukuvu yali okwogera nange kati. Omanyi nti kati njogera na Mwoyo Mutukuvu. This is the year of acceptance. Ate enjiri etandise. Mukama yebazibwa abooluganda. Kabaka w'abakabaka ye waali atugamba in the book of Philippians 4 verses 6 that we shouldn't be anxious over anything, but through prayers, supplication, and thanksgiving, let all our requests be made known unto him. Kubanga ye kabaka. Mukama yebazibwa abooluganda. Kati wulira Mordecai abuulira Omwoyo Omutukuvu, gwe otegeeza Omwoyo Omutukuvu, nze ntegeeza Omwoyo Omutukuvu nti waliwo kino ekintuuseeko. Nkwetaaga Omwoyo wa Mukama, nkwetaaga kabaka w'abakabaka oyingire mu nsonga zange. Bayibuli egamba the matter became known unto Mordecai. The matter became known unto Mordecai, who told Queen Esther, and Queen Esther informed the king on behalf of Mordecai. We have the informer. His name is the Spirit of the living God. Erinnya lye ye Mwoyo Mutukuvu. He is our informer. He informs the King of Kings on my behalf, on your behalf, on our behalf. When I stand to pray, the Spirit intercedes on my behalf. The Spirit leads me. It is the Spirit speaking. Is a new one. Bible is in the book of Psalms that we open your mouth wide and I will fill it. When I open my mouth wide to pray, it is the Spirit now interceding. It is the Spirit now communicating on my behalf and to my God. Hey! King of Kings, Katonda, Talabansi, tawuliriza nze. Ate eddoboozi lyange siryawuliriza, naye awuliriza eddoboozi ery'Omwoyo Omutukuvu. Alaba Mwoyo Mutukuvu y'ayimiridde. Alaba Mwoyo Mutukuvu ye yeegayirira. Alaba Omwoyo Mutukuvu nga yafukamidde ku mavivi. Ng'agamba Spirit, yes, what are you saying? Ng'Omwoyo Mutukuvu atandika. Orisa taya renderebo shikatayaba maribo ziyamande sekeyaba. Hey. Omwoyo wa Mukama. Yes, Lord. We welcome you once again. Yes, Lord. Spirit of God, here we are. Hallelujah, hallelujah. We give you praise. We give you worship, Spirit of God. We adore you. Osanide Mutukuvu w'abatukuvu. Osanide Omwoyo Omutukuvu. Wulira njagala otegeera ekyawandiikibwa kino. N'otegeera kino kyokka n'omanya. Nga we call it a service. Praise the name of the living God. Bible egamba. Soma olunyiriri. Luddemu. Nti olw'abiri. So the matter became known to Mordecai. Otegedde Mordecai nti yegwe. Nti yenze.
Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba Dawudi yasaba n'agamba baka bakolime kamabulire kabolgana. We should stop jokes. Alansaya sikaya mandere sheyaba. Tukomye omuzannyo mu kigambo kya Mukama mu bintu bya Mukama. Abenkwe babajja kubaayo. Baje bali. Tomanyiga, toyomba na muntu, tolwana na muntu. Hey! Tomegana na muntu babajja kubaayo. Devil is a spirit and our God is also a spirit. Both they're looking for bodies. They're looking for personalities. They're looking for people. They're looking for someone whom they can use. Tukitegedde Devil anoonya gw'anaakozesa. Katonda anoonya gw'anaakozesa. Devil anoonya b'anaakozesa. Katonda anoonya b'anaakozesa. Kati tosobola kuŋŋamba kyova olaba James agamba nti I've never seen ensolo ey'amazzi evaamu amazzi agakaawa at the same time nevaamu amazzi agawooma. You have to decide. Either you're for God or you're for devil. Teweerimbira mu guno omwaka ogwa acceptance. Don't lie to yourself. You decide. Ng'osazeewo kubeera nsulo ey'amazzi agakaawa, you better be ensulo ey'amazzi agakaawa. Then mixing up things. Ngate the same time oli nsulo y'amazzi agawooma. What is that? Have you ever seen fig trees? Bearing fruits of grapes at the same time figs. Mukama yebazibwa abooluganda. So decide salawo either ogwa ku side ya Katonda oba ogwa ku side ya ki? Ya devil. Naye togenda kubikyankalanya. Togenda kwekyankalanya. Ate omalirize nga tuvudde mu mwaka guno ya of acceptance ng'ogamba naye ttiimu yaja nenze lwaki teyankolera. Gwe kennyini olina okwetereza. Mukama yebazibwe. So what am I talking about? Don't fight with people. They will arise against you at your workplace, in your business, in your marriage, wherever you are. The people will rise against you, but don't focus on them. Don't fight them. Paul says, yes, we walk in the body. We do, but we don't war against the flesh and blood. We don't war, itamvumye nange kamuvume. No, that is stupidity. That is nonsense. As a servant of Christ, you don't fire back. Otunuza this fire unto the devil. Omuliro guno ogutunuzawa eri devil. Naye sistawo, sengawo, mamawo, ani bona abantu bonna babale mukwano gwo okola naye your workmate akuvumye simanyi osanze akoze eki naawe ng'ogamba nange kakimukole. My dear, ebyo tebikolebwa. Kamba twaleko mu kitabo kya Eseza weeyongereyo. Bayibuli egamba bweti nti Hamani, this is a gentleman, a prime minister. Listen unto me. Prime minister yapangira abaana Abayudaaya. Badde ngenda agamba abaana ba Isirayiri. Yapangira Abayudaaya okuzikirira. But this is the queen. Her name is Esther. I love Mordecai. Yali sensitive in the spirit. Togere ku Mordecai in the spirit. He was very sensitive in the spirit. He knew what the devil was planning. He knew this is going to happen. Hori sandara. Ye Katonda atenkweza abagerengetanya. Ye Katonda abikulenkweza abagerengetanya. Apanze nti guno omwaka 2021 togenda kumalako. Ogumalako mu linnya lya Yesu. Ogumalako awali amaanyi ga Kristo. Hey, Mordecai in the spirit. He knew that again Haman apangidde abaana ba Isirayiri okuzikirira. Najja n'abuulira Esther n'amugamba Esther,
kyenziza okubuulirako story eyo yonna nga bweri. Mukama yeebazibwe. Esther baakanya ne Mordecai. So we go back to Esther in the spirit and Mordecai in the spirit. Oyina okukanya n'omwoyo omutukuvu. Hey, for you things to work out for you this year 2021 year of acceptance. Oyina okukanya n'omwoyo wa Katonda. Oyina okukanya n'omwoyo omutukuvu. Ogamba, Spirit of God, what are you saying unto me? Yes, I accept what you're talking about. Oyina okukanya n'omwoyo omutukuvu. Mukama yeebazibwe abooluganda. Kati theme ogenda kujezuulira. Is it year of acceptance? Is it the Holy Spirit? Is it the move of the Holy Spirit? What is all about? But this is Sunday service. Mukama yeebazibwe abooluganda. Esther bakanya ne Mordecai ne bagamba Mordecai oli naye n'akaaba n'agamba Esther akaabira nno ku gate. Ozanya with this year of acceptance. Nagamba tukole tutya. That is objective number 12 if I'm not mistaken, prayer and fasting. Mukama yeebazibwe abooluganda. Naye kikyenjagaddeyo Mordecai nagenda n'addayo mu Bayudaaya n'agamba tusibe. Esther naye n'asiiba nekiggwa ekisibo nekiggwako n'ayambala engule n'agenda mu compound kabaka n'amulengera n'amuweereza omuggo n'agamba kikiye n'agamba munnaye nsaba mujje ku banquet. Kati tugende ku banquet. Esther ng'ateeseteese ebintu byonna n'ayita ne Mordecai n'ayita ne Hamani yamuyita nno naye ng'akimanyi nti Hamani yagenda opalya yagenda yayagala bazikirire n'abayita bonna we yabayita kabaka ne Hamani n'abagenderako munnaye ne balya ne banywa. Queen Esther teyanyega kabaka kintu kyonna. Kabaka n'abuuza Queen Esther n'amugamba naye ddala kiki kyoyagala? Even if half of my kingdom I will give it unto you. N'amugamba no, my request is you come for another banquet. Mukama akuwa amagezi. Ngamba omwoyo omutukuvu akuwa amagezi. Ffe tetulwana ntalo za mubiri na musaayi. Abakyalwana entalo za mubiri na musaayi mugira mulwana. Ffe tumanyi bye tulwanagana nabyo. Ekitayagala mpitewo, ekitayagala nzikirizibwe guno omwaka kyekivaawo kyekifa. Ekibizo ebisigadde saagala kumanya. Aya ekimanyi Katonda wange asaanuusa ensozi ayawula ennyanja atema enkuba awatali. Wuliriza tuli mu Sunday service. Munnaye Esther n'agamba your highness, his excellence King, I'm requesting the next time again, a time like this, I'm ready to prepare for you. Come for another banquet with your Prime Minister Hamani. Hey! Bible yagamba bavaawo bonna basanyuse. Omukyala abawadde balidde banywedde. Ozanya. Ne bagenda. Ne bakomawo ogwokubiri. Bakomyewo ogwokubiri. Balidde, banywedde. Sinakindi, no, I think they were about to request now for a bedroom where they can rest. Mukama yeebazibwe abooluganda. Bakoze eki? Balidde, banywedde, buli kimu weewaawo. Mukama yeebazibwe abooluganda. Katweri. Mukama yeebazibwe abooluganda. Blessed be the name of Yahweh. Hallelujah. 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 Bible egamba bweti. Bible egamba munaye kabaka Akasweri
10 from verse 1 to verse 3. Bible yegamba verse 1. So the king and Haman went to dinner with Queen Esther. Verse 2. And on the second day at the banquet of wine, the king again said to Esther, what is your petition, Queen Esther? It shall be granted to you. And what is your request? Up to half the kingdom, it shall be done. Then Queen Esther answered and said, if I found favor in your sight, O king. Then Queen Esther answered and said, if I have found favor in your sight, O king, and if it pleases the king, let my life be given at my petition and my people at my request. Esther tesiraba Esther ng'agamba ekibuuzo kyankamubuuzibwa kiki ye kyoyagala. Ono omukyala akimanyi bulungi nti Hamani yayisa ekiragiro ayagala bazikirire, naye teyabuukira ku nsonga yennyini nti Hamani afe. Tolina okusaba okwo. Mukama senga wange ampalana afe, Mukama kojja wange ampalana afe, Mukama maama wange ampalana afe. Gundi ojja kumaliriza nga gwafudde, kubanga nabo eri basaba naawe ofe. Bo basabira eri mu kizikiza tebamanyi, gw'osabira mu kitangaala naye naawe osaba bafe. Mukama yeebazibwe. Dawudi yayagaana, yagamba abakolime, naye Mukama nkusaba oteekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe bange, so that they may see what you have done for me, so that they may see how blessed you have blessed me, and they shall know your name, that indeed, Lord, you have fought my battles. Arise and let the enemies be scattered. Hallelujah. Not let them die. Mukama wanaayagala bo bafe, naye gwe tosaba nti bafe. This is the year of acceptance. Mukama yeebazibwa abooluganda nkiddamu nti Mukama bw'anaayagala bafe bajja kufa, naye gwe tosaba nti bafe. Kubanga Isaaya alangirira oba ayogera n'agamba nti in the year when King Uzziah died, I saw the Lord. This is the word of the Lord. Mukama yeebazibwa Mukama yeebazibwe. Tukyali ku mukyalo no Queen Esther. Mukama yeebazibwe. Queen Esther yagamba nti anti tuli mu Esther 7 eri teweerabira Esther 2 21 22 23 ate kati tuzeeko eno mu Esther 7 ulumu 2 Mukama yeebazibwe. Queen Esther yagamba nti kabaka nga nfunye okuganja mu maaso go kyenkusaba kye kino, nsaba obulamu, nkusaba obulamu, si bwange bwokka naye n'obw'abantu bange. Kati lwaki Esther asaba bulamu ate ng'olredde mulamu? Naye agamba nsaba bulamu kubanga Bible egamba now we go to the king in the spirit who is his name is Jesus. Yagamba nti devil ye yajja kubakuta na kuzikiriza. That is his part. But me the king have come to give you life, and in its abundance, in its fullness. Ya Kristo kyalina kyatuwa. Petero ku ssaawa ey'omwenda nga bagenda okusaba ne Yokaana mu yeekaalu, basisinkana omusajja omulema. Bamugamba kye tulina mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi kye tukuwa, situkatambula. Kati tulina kabaka w'abakabaka ye Yesu Kristo. Esther amusemberera
z'omusembeza amusaba bulamu kubanga yeyanjula mu Yokaana 11:7 agamba nze bulamu nze kuzuukira gwe biki by'oli okusaba mu maaso ga Mukama. Do you know the Christ whom you have? Omanyi Kristo gwe wakkiriza. You go before the Lord of Lords, the King of Kings, n'ebipetition ebitagenda kuyamba, ebitagenda muwesa kitiibwa. Okimanyi bulungi nti kabaka w'abakabaka ayina byonna era yagamba musabe munaaweebwa. Naye James agamba mu James 4:8 if I'm not mistaken nti waliwo abasaba ne bataweebwa kubanga musaba bubi. Yeah. Know the word and may the Spirit lead you when you're praying. That is why Paul speaks of praying with understanding and praying in the Spirit. Nagamba naye badensa musabe in the Spirit. Omanyi with understanding you will come. Your understanding and whispers to you nti negundi yakunyiza wandibadde ng'omusabira obubi otandikaawo okukyamya Saala awaawaawo. Omuwala yali wano ng'asabako Saala bwe zityo abaali bawuliriza sisimuka with the prayer mwamuwulira. Yatuuka awantu ng'asaba with her understanding ng'asaba Saala za kukolima ezo bwe zityo ne tugamba katumusabire Mukama agira amukyusa naye yagenda. Mukama yeebazibwe. Ye tubadde twogera ku ky'Omwoyo Omutukuvu nzijukiza. Mukama yeebazibwe abooluganda. Esther ye yamanya kabaka w'abakabaka ki ky'alina. Yagamba I am. That is his name. Erinnya lye ye I am. Ye byonna alina buli kimu. Esther yamanya nti kabaka w'abakabaka gwasemberedde the throne of grace. 1 alina ekisa. 2 afunye okuganja mu maaso ga Mukama. 3 ayagalibwa mu maaso ga Mukama. Gundi ayagalibwa. Mukama akwagala kyova olaba okyali mulamu. Wafuna you have favor upon you. Bangi bafudde bangi bagenze. Kati genda mu maaso ga Mukama osabe ekintu oba osabe ekyo ekiwesa Katonda ekitiibwa. Yagamba king, if I have found favor before your sight. If I have found favor before your sight, let my life be given at my petition and my people at my request. Leka mbeere n'obulamu n'abantu bange baddizibwe obulamu. Look at such a petition or a supplication. Wuliriza ensonga eyo. Ensonga ya bulamu. Obulamu. Ensonga ya bulamu. Mukama yeebazibwe. Ate nga gwasaba yagaba obulamu n'agamba otyo. Kati mu Lwakuna conversation bwetandikira. Ngamugamba for we have been sold by my people and to be destroyed, to be killed. Okukwatibwa abaami n'abakyala nga ba slaves. Nga Esther katatandika okunnyonnyola nga kabaka agamba biki by'oyogerako Queen Esther ani oyo akikoze ani oyo abipanze naye nze ndi wali wasookedde agambye nze bulamu bwe njagala. Gundi this year of acceptance kiki ky'oyagala ebirala ojja kunnyonnyola naye sooka oweeyo ensonga ey'amaanyi. Bayogera ku nsonga oleeta nsonga gunda nfitina eyo nayo nsonga. Mukama yeebazibwa abooluganda. Boogera ku nsonga nti leeta muleeta ensonga ez'amaanyi. Otwala
nsonga mbunsaba Gunda ave ku mulimu eyo nayo nsonga gy'osobola okuleeta mu maaso ga kabaka w'abakabaka. Mukama yeebazibwa abooluganda. Bakugamba leeta ensonga y'ey'amaanyi ozadde mu butuufu ozadde wano mu mwami takwasizza ovuddeawo ozadde awalala mwana wakubiri taata we mulala takwasizza ogenze ow'omulala ezo z'ensonga z'olina okutegeeza kabaka w'abakabaka ogambe Mukama nze sigenda akola bwenzi kuva mu nnyumba eno naye ensonga yange y'obufumbo mu guno omwaka ngireeta Mukama ntudde emyaka n'emyaka ensonga yange ey'omulimu ngireeta oba kumpa kapito nga Mukama bwekityo bwe kiri nga bwe wapanga nga bw'oyagala mpa neekozese oba mpangidde omulimu wennina ogenda nkole Mukama bwekityo bwe kiri mu kwagala kwo ggulawo oluugi bw'oleeta nsonga Gunda mpalana aveewo Gunda mpalana ensonga zaamwe ezo Mukama azitunulamu n'agamba naye lengera jjayo ensonga eneekwata ku mutima gwa kabaka agambe no where is this ani oyo nga tugamba devo eyajja okubba okuta okuzikiriza yayagala tuzikirire guno omwaka kamambaya setaani atali amamake oba ayagala oba tayagala Gundi olina okufumbirwa Gundi olina okuwasa bino birobyo. Mukama yeebazibwa abooluganda. Ngambye guno omwaka ya of acceptance baako ensonga z'oteeka mu maaso ga Mukama baako ensonga gy'okaabirira Mukama. Katonda agamba omwana wange aleese ensonga bananga omwoyo omutukuvu kola ku nsonga eyo akusindikira ejje lyonna ery'omu ggulu. Bayibuli egamba Katonda waffe ayina ejje. He is the Lord of hosts. Ejje likola ki mu ggulu awatali ntalo. Kati gw'oli wano ku nsi oyagala kwerwanira ntalo ejje ery'omu ggulu nkubuuza mulokole ategedde Katonda ejje ery'omu ggulu linaalwana ki nga gwe weerwanira? Mpalaniraako ennaku zino tulina n'abampalaniraako anti mpalaniraako. Mukama yeebazibwa abooluganda. Nze sifuddeeyo we tutandikidde Bayibuli egamba Gundi Bigusani ne munne basunguwala. Nze sifuddeeyo bakusunguwalira bo bagira basunguwala naye Mukama akutwala mu maaso. Mukama akwongerayo mu mannya g'omwoyo omutukuvu. Mukama yeebazibwa abooluganda. Esita yagamba Mukama yagamba kabaka nze bulamu kubanga yasaba obulamu akimanyi Kristo bulamu yasaba saba ekintu ky'omanyi nti Kristo kyekyo kyennyini yoyo mwennyini wosaba omwami agamba yes kubanga ayogera n'agamba I the maker I'm your husband olowooza n'agaana. Twasoma mu Bible study olunyine lugamba nti omukyala wa mukazi Mukama nsonyiwa olunyiringa lugamba nti omukyala wa musajja omusajja wa mukyala. Mukama yeebazibwa abooluganda. Nazijjukira Sister Olivia twakyogerako awo ne tugamba luno tugenda tusabiramu bw'atuusizza obufumbo jayeeza ennyiririza oba oteeka mu maaso ga Katonda. Mukama wantondera mwami Mukama wantondera mbeere na mukyala Rio fa kuba n'abeera lusa abeewunzawunza musajja ate yeefudde mukyala ate yeefudde omusajja. Amiina. Tuli mu Sunday service. Hallelujah, praise God. Mukama yeebazibwa abooluganda. Yes, thank you so much my prophetess sister Blessings. Hallelujah. Amiina. Ekitiibwa kya Mukama. Naye Mordecai ekintu ekirala kye tulina okusoma ku musajja ono Mordecai ye yakuza Esther. Mordecai teyavaayo kupina gamba yo Esther I'm commanding
did you do this? You Esther, I'm telling you do this. No. Baine engeri yabwe gye basisinkanangamu. Mukama yeebazibwe. Bible yetugambye nti the matter made known to Mordecai, and Mordecai informed Esther. Olina okubeera n'engeri gy'okolaganamu n'omwoyo omutukuvu wabula olina okusisinkalira omwoyo omutukuvu. Wabula Mordecai tumulaba nga issue agitegedde nti Hamani apanze okuzikirira kwabwe we yayambalira ebikutu sackcloth. Bible ey'oluzungu ebiyita sackcloth, whereby abantu bonna abayambalanga the sackcloth, they were not supposed to enter in the king's palace. Ekyo nakyo tujja kisabiramu olunaku olulala. Mukama yeebazibwe. Naye nkikonyeeko waliwo embeera gy'obeeramu omuntu n'akukola ekintu, kubanga Mordecai Hamani yali akibakoze. Kati gwe no reacting basing on what the devil is planning. Kati no gira mu busungu obwo. Naye Mukama no. Bible egamba Mordecai teyakirizibwa ne Esther teyamulaba. Wabula Mordecai, he stood at the gates, and Esther was in the palace, and there were people who were this is my year of acceptance. Imbasabira mwena mutegeere ekitabo kya Eseza. Wetaaga ekitabo kimu obutole mu nsi. Ebitabo ebisigadde ng'osomayo busomi kusinza Katonda kutendereza. Naye buli omu ayina ekitabo ky'alina okubotolerwamu. You know, there is a book for you, a chapter for you to break through. For your breakthrough. Mukama yeebazibwe. Ono Mordecai, wenno stane sobola okuteekako ejjoogo lyonna n'akuyimusizako enfuufu. Bayibuli egamba nti deva ayimusa enfuufu. Gwe deva ayingirawo ng'amataba. Gwe amataba gasobola okugolokokerako. Enfuufu n'eyimuka. Kati gwe naawe no reacting basing on amataba n'eyo enfuufu. Nga Mordecai we yakola, he put on the sackcloth. N'agenda. Esther gwe njagala okwogera naye n'amugamba no. Such people, when you put on your sackcloth, so that you cannot put on. Bible egamba in the book of Ephesians that we should put on the full armor of God, the full armor of Christ, the full combat as the soldier of Christ. Naye bwe togenda kwambala busungu oyingire mu maaso ga Katonda wenna osunguwadde omutima gwonna guzitoye ojja mu maaso ga Mukama n'obusungu bwonna gundi. You step aside. You have to step aside. You cool yourself. Weetereze. Yeah. Bwekityo bwe kiri kyawandiikibwa. Osooka weetereze. Mordecai teyalaba kweseza. Naye wabula waliwo abantu. Mukama yeebazibwe. They were people ministering spirits. Bible egamba. We are in the spirit now. Jogera ne tudde eno ne tugenda mu mwoyo. Mukama yeebazibwe. Bible egamba the angels are the ministering spirits. The angels will come and take the information to the King of Kings. Ntona akyali munyiivu akyetereza. Yeah. Akyetereza. Waliwo by'olina okwekutulako. Waliwo by'olina okuteeka wali bbali. Eyo ngenzeeyo just. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Naye bano abalaawa ababiri munnaye banyiga ebyeddala ne banyigira ddala ne bagamba ono kabaka alina kuttibwa. Munnaye tebakomawo ne Prime Minister Hamani n'anyigira ddala. Obusungu ne bumukwata lwaki Mordecai ono tanvunnamira. Abalina okuzikirira kale wakiri singa yapangira Mordecai yekka. Naye ye yagenda to a larger extent that all the Jews, they have to be
destroyed gundi ekyagala okusanyawo amaka ge wammwe ekyagala okusanyawo ebibyo. I stand as a prophet of God. I denounce it in the name of our Lord Jesus. Kyekigenda okuzikirira gw'oyitewo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Wulira nga tuyingira okusaba Yobu 5:12 lwero njagala tuyimire mu kyawandiikibwa kyennyini. Yobu 5:12 lwero tutandikire wano. Yobu 5:11 He sets on high those who are low, and those who mourn are lifted to safety. Olw'ekumi-na-bbiri lwenjagadde okusinga. He frustrates the devices of the crafts. Ata enkwe z'abagerengetanya. Naye wulira asooka n'akuyimusa. Mukama yeebazibwe. Mukama asooka n'akuyimusa gwali mu nfuufu gw'atudde mu bifo ebya wansi. Modekaayi yayimusibwa. Haleluya. Yali gatekeeper. Naye Modekaayi yayimusibwa. Bundi, this is your year of acceptance. This is my year of acceptance. I don't know how it will happen, but the word is saying unto us, Lord is lifting you up from the ashes. Lord is lifting you up from the dust. Lord is lifting you up from the lowly places. Hey, buli omu abadde akujooga, abadde akunyoma. Ne wamwe gy'ozaalibwa nga bakunyoma nga bagamba, who is she? Who is he? What is he talking about? What is she talking about? Oyo naye ayogera ne tuwulira ebibye. But with the Lord, the Spirit is lifting you up. Just humble yourself before the presence of the Spirit. Hearken unto the Spirit. What is the Spirit ministering unto you? What is the Spirit revealing unto you? Oba tobitegeera, ask the Spirit again. Buuza Omwoyo Omutukuvu omugambe, you revealed this unto me through a vision, through a dream, through your word, through this preacher, through my friend, through this person. But what are you speaking unto me, Spirit of God? Here I am. I obey and I humble myself before your presence. Minister to me clearly as a child. Hey, Mukama yeebazibwa abooluganda. Wulira Omwoyo Omutukuvu akuyimusa. Mukama yeebazibwa abooluganda. Abakola, I speak promotions. Abakola, I speak promotions. Abagala okwongezebwa omusaala, I speak increasement. Omusaala okwongezebwa. Nabyo omusaala okwongezebwa, you will testify. This is the year of acceptance. Abadde yagaanibwa ku mulimu okkirizibwa. Nabyo okkirizibwa, enkwe zibadde nnyingi, entalo zibadde nnyingi ku mulimu. But God is fighting the battles. God is fighting. God is fighting for you. God is fighting for you. God is fighting for you. God is fighting on your behalf. He fought on behalf of Mordecai, Esther, and all the Jews at large. God is fighting for your family. God is fighting for you in Jesus' name. Hallelujah. Hey, the Spirit. Yes, Spirit of God. The Spirit is fighting for you. Yeah. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Wulira. Tuyingira mu kusaba. Katonda ate enkwe z'abagerengetanya, so that their hands cannot carry out their plans. Emikono gyabwe ne gitatukkiriza emipango gyabwe gye baapanga oba gye bapanga. Olw'ekumi-na-ssatu. He catches the wise in their own craftiness. Akwasa abagezigezi mu nkwe zaabwe bo. Bayita okubeera abagezigezi. Kati gwe omuntu yayita okubeera omugezigezi muntu wansi, nga naawe wayita okubeera omugezigezi sirwala. Mukama yeebazibwe. Ye muleke yayita okubeera omugezigezi. Entaabo namumala yakumala. Gwe naawe weerabidde yakutandikako, eyakumanya nga tonaba kutondebwa mu lubuto lwa maama wo, mwerabidde.
Yeah, Simon devil, you're not finished. Tonaba kumalibwawo. God is on our side. If he is on our side, who are you, devil? Who are you, devil? Who are you, sickness? Who are you, poverty? Who are you, singleness? God is on my side. Risataya. Katonda omulamu, katonda omwesigwa. Oli katonda ow'ekisa, oli katonda ow'amaanyi Mukama. Tukusinza Mukama, tukutendereza Mukama, tukugulumiza Kabaka w'abakabaka. Sino. Katonda ow'ekisa, katonda ow'amaanyi, ddala osukulumye Mukama, ddala oli w'amaanyi Mukama, toweekanika kabaka w'abakabaka. Nkwebaza Mukama olwa Sunday service eno Mukama, nkwebaza katonda akola ebikulu, nkwebaza katonda akola ebinene. Oli katonda eyali ne Mordekai ne Eseza mu lubiri, Mukama oli katonda ali naffe, oli katonda ali ne Arise and Shine Mukama, oli katonda alina abaweereza katonda wange, Arise and Shine katonda wange, oli katonda ali naffe Mukama, katonda wange oli katonda atebaka, oli katonda atabongoota. Mukama ebikolebwa obeera olaba, Mukama ebipangibwa obeera obiraba, Mukama ebikolebwa mu kizikiza obeera obiraba, Mukama taata byonna ebikolebwa obeera obiraba, kabaka w'abakabaka obeera obiraba, katonda ow'ekisa, oli katonda atulwanirira Mukama, katonda eyalwanirira Dawudi, katonda eyalwanirira Mordekai, oli katonda atulwanirira kabaka w'abakabaka, oli katonda atulwanirira Mukama. Ata tuze mu maaso go kabaka w'abakabaka, tuze gy'oli katonda wange essaawa eno Mukama, katonda omulamu, katonda omwesigwa, nga tukwegayirira mu linnya lya Yesu, nga tusaba mu linnya lya Yesu. Taata ogolokoke, otulwanire Mukama, otutaase Mukama, gwe weeka katonda ayamba, gwe weeka katonda ayamba, gwe weeka katonda ayamba. Oyogedde mu kigambo kyo katonda omulamu, katonda omwesigwa, nti oli katonda atenkwe z'abagerengetanya, nti oli katonda azikiriza Mukama n'enkwe z'abagerengetanya Mukama, kabaka w'abakabaka. Tusembedde mu maaso go Mukama, tusembedde gy'oli katonda wange Mukama, nga tukusaba katonda wange, golokoka kabaka w'abakabaka, ayo omwoyo omutukuvu gwatubiikulira Mukama ebyobuziba Mukama, gwatubiikulira katonda wange ebipangibwa eyo mu kizikiza, ebipangibwa eyo mu bifo ebyekyama, katonda wange tali n'otaganya bituuke ku bulamu bwaffe tuzikirire, n'otaganya Mukama emmeeme zaffe zizikirire, n'otaganya emyoyo gyaffe gizikirire, n'otaganya n'emibiri gyaffe okuzikirira. Katonda omulamu oli kwagala, katonda omulamu oli kwagala gye tuli, oli kwagala gye tuli Mukama. Kyova tukusaba katonda ow'ekisa, kyova tukusaba katonda ow'amaanyi, nga tukwegayirira kabaka w'abakabaka Mukama. We also petition for our life, we also petition for our life, our request talking of glory is that Almighty Father, our life to be given back unto us, katonda omulamu, katonda omwesigwa, and for the life of our people at large. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, omwana katonda omulamu, kabaka w'abakabaka. Taata Eseza yasaba Mukama, n'akwegayirira katonda omulamu, n'akwegayirira katonda omwesigwa, n'agamba Mukama, if I have found favor before you, the King of Kings, let my life be granted unto me and the life of my people be granted unto us. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, omwana katonda omulamu. Taata nange nsaba mu linnya lya Yesu, Father, let my life be granted unto me, let the life of my people be granted unto us. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, omwana katonda omulamu. Nkwegayiridde katonda ow'ekisa, oli katonda atulwanirira Mukama, oli katonda atutaasa Mukama, katonda wange otutaasiza bingi kabaka w'abakabaka. Taata na mu guno omwaka Mukama 2021, katonda wange tutaase kabaka w'abakabaka. Golokoka otulwanire Mukama, golokoka otulwanire Mukama, golokoka otulwanire Mukama, golokoka otulwanire Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, omwana katonda omulamu. Taata golokoka otulwanire Mukama, kabaka w'abakabaka. Ssebo byonna ebipangibwa Mukama okufa katonda wange, sazaamu okufa mu luggya muno, sazaamu okufa kabaka w'abakabaka. Taata terina omu agenda
kufa guno omwaka ekyo tukigaana tukisazaamu mu nsi ey'omwoyo ne mu buliwo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana Katonda omulamu. Golokoka Katonda wange otusseeko obukumi Mukama, otuwe obulamu Kabaka w'abakabaka. Abaana baffe Mukama babeere balamu Katonda wange, emisu gye girumba Katonda wange oli ddagala, oli muwonya ssebo, wonya Kabaka w'abakabaka Taata mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Naye tuyambe Katonda wange, kubanga bw'otoyambe Mukama tewali anaayamba Kabaka w'abakabaka. Bw'ototulwanire Mukama tewali anaatulwanira Katonda wange. Gwe weeka ssebo ayamba, gwe weeka ssebo ataasa, gwe weeka Mukama Taata tetuyina awalala wonna we tusobola kuddukira ffe ne tufuna obuyambi Mukama, wabula obuyambi bwaffe buva mu gwe Mukama, Katonda eyatonda eggulu n'ensi, Katonda eyatumanya Kabaka w'abakabaka, Katonda asenga atulwanira, Katonda atulwanira Mukama, ate ng'okyatulwanira Mukama. Taata tukuwa ekitiibwa Mukama, tukuwa amatendo, tusaba nga tugamba leka ozikirize na buli nkwe z'abalabe, leka ozikirize na buli lukwe lwonna olupangiddwa ezapangibwa Mukama, zikiriza faafaganya enkweso Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu, kubanga oyogedde mu Yobu 5 olunya olw'12 that you frustrate the devices of the wicked so that their hands cannot carry out what they've planned. Oh my God, Father Mukama, naffe tusaba ebyo byonna Mukama bye baplaninga Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, ebyokuzikirira devo yazikirira mu mipango gye gyennyini mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Taata devo yazikirira mu mipango gye gyennyini mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Taata ebyo byonna ebibadde bitugolokokerako Mukama bigolokokereko Kabaka w'abakabaka, obisaanyeewo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Okuganja n'ekisa kyo Mukama bibeere ku bulamu bwaffe, okuganja n'ekisa kyo bibeere ku bulamu bwange, okuganja n'ekisa kyo Mukama bibeere ku bulamu bwange Kabaka w'abakabaka, bibeere ku bulamu bwaffe. Gundi saba okuganja n'ekisa kya Mukama, saba okuganja n'ekisa kya Mukama n'omukwano n'okwagalibwa, obeere ng'oyagalibwa mu maaso ga Kabaka w'abakabaka. Ye Katonda eyakutonda abange yeewaayo n'atufiirira ku musaalaba e Gologoosa, yakufiiririra gwe nange akkiririza mu ye aleme okuzikirira. Gundi togenda kuzikirira enkwe z'omulabe Setaani byabadde apanze, byabadde yapangapanga nti gw'oli wa kuzikira mu guno omwaka. Togenda kuzikirira, wabula it opposite way, ogenda kukkirizibwa, ogenda kukkirizibwa. Ndaba ng'oyingira mu bizineses zo, ndaba ng'oyingira mu makaago, ndaba ng'oyingira mu bibyo mu linnya lya Yesu. Guno omwaka gwa kukkirizibwa, langirira 2021 mwaka gwa kukkirizibwa, langirira mwaka gwa kukkirizibwa. Gamba gwe mwaka gwewulira, laba January tumutambuzizza tunatera omumalako. Lagira February, lagira March, lagira April ne May ne June ne July ne August ne September ne October ne November ne December. Lagira emyezi egisigadde nti muwulire ekigambo kya Mukama. This is my year of acceptance. Enzigi zonna ezibadde zaggalwa muwulire ekigambo kya Mukama era mugulibwewo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Gundi w'otuuka ku luugi, you have the keys ng'oteekamu ekisumuluzo. Our keys are spiritual. Have faith and believe in the word of God that God has given us the keys, that Christ has given us the keys. We have the power and authority, we have the dominion in the mighty name of our Lord Jesus. Gula na buli luggi lw'obadde oyagala lubeere luggule mu guno omwaka. Oluggi olw'emirimu luggule, oluggi olw'okusoma luggule bw'akyasoma, oluggi olwa bizinesi luggule gwe muna bizinesi, oluggi olw'okweyongerayo luggule, olw'okutambula amawanga luggule, olw'okubuulira enjiri luggule mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Kabaka w'abakabaka tukweba
ekitiibwa tukuwa amatendo osukulumye taata teri akwenkana teri alinga gwe mukama taata ddala oli mazima ekigambo kyo mazima mu linnya lya Yesu tusabe ekigambo kyo mukama kitukolere ekigambo kyo mukama kitukolere ekigambo kyo mukama kitukolere olw'obulungi bwa Kristo olw'obulungi bw'erinnya lyo tukutendereze mukama tukusinze emirembe n'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu etusabidde weebala omwoyo omutukuvu weebala omwoyo wa mukama oweebwa ekitiibwa mukama oweebwa amatendo kabaka w'abakabaka in the mighty name of our Lord Jesus we have prayed and believed all we say amen and amen. Ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimwe okw'omwoyo omutukuvu kubeere nange Jackie nammwe eri abooluganda mwenna n'emirembe gitaggwawo amiina era amiina. I call it a service. God bless you so much. Amen. We meet next Sunday at the same time in Jesus' name. Amen.